Bannange Uganda n'ennyuma mukimanyi ng'ennyuma ebyaddala temanyawo buli kimu kiri fine nga bwe kirina okuba nti kitambula sofa ebintu bigenda bulungi abantu bagenda maaso n'okuba nti obaoliawo beetereza mpolampola baddula akavule ku nsonga za Andrew Kabura ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Flavia Tumusiime avuddeyo n'agamba nti ku musajja mukulu Kebo gy'alina Andrew Kabura tasuubira nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Flavia Tumusiime asobola okugenda maaso n'okuba nti obaoliawo amusuulawo n'amulekawo yes mpolampola era avuddeyo n'agamba nti ono Andrew Kabura yasobola okuba nti arepresentinga abanyankole bulungi mu 2021 Andrew Kabura yeba Flavia Tumusiime nga bonna bannamawulire yagenze maaso n'okuba nti agenda maaso n'okuba nti akiitinga n'omukyala amanyikiddwa nga yes masi tulina omujuni omukyala ono akola ku gye bayita French Embassy yes mpolampola obutambi bwavuddeyo ne butambula messages ez'obuseegu ne zitambula era nga sofa waya yabadde yeeyo kyalesewo obuzibu sofa musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Andrew Kabura yavudde n'agamba nti atakikolangako okwata ejjinja nkube naye nga sofa buli omu agenda maaso n'okuba nti ayenda so n'olwekyo tulekerawo kikuliriza n'okukikulembeza mpolampola nga bwekirina okuba nti kibeera agambye nedda twalisobola okuba nti tukikyusaamu mpolampola mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti mubeerawo mpolampola yes tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso number 1 by Maxwell Junior webale kuba nti obeerawo webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga atanaba kuba nti osubscribinga ngamba wali subscribinze ne tutambula ffenna mpolampola n'osobola okuba nti ofuna amalungi nga buligirina okuba nti gatambula mpolampola yes nga bwe kirina okubeera now musajja mukulu amanyikiddwa nga yes musajja mukulu amanyikiddwa nga ni Andrew Kabura ngono munamawulire wa Capital FM I think yakola ku Capital FM I think atenga akola ku FM I think atenga yomu akola ku yomu kwabo abakola ku gye bayita Monitor still akola ku NTV yes NTV Press Box Sports Show yomu kwavuko buli abatugenze maso no kwantu betika mawuli naku zino era nga buli omu akugamba I want to Kabura you especially babanga musajja naku zino nti I want to Kabura you kubanga Kabura yekoledde omuki erinnya Kabura yakwatibwa mu bwenzi ng'ayenda ku mukyala amanyikiddwa nga tulina omujuni Masi mpolampola omukyala nakola ku French Embassy nga bwe bagambye bagenze maaso n'okuba nti beewereza obutambi obatandise okuba nti butambula ku social media ne beekwata obutambi nga bakyetuusako era ng'obaoliawo kino kyabadde kiwaawala amatu g'abantu obaoliawo abadde basoobera nti Kabura teyaligenze maaso n'okuba nti akola kintu ekyo ku mukyala we omulungi ennyo amanyikiddwa nga Flavia Tumusiime abantu batandise okuba nti bakopyalinga Flavia ne Masi nga bagamba nti obaoliawo Flavia alina waaka muyitirivu ddala ate ng'omwami avudde n'agamba nti waaka si kyekikulu kubanga ono omwana alina emiizi nti ono te omukyala omulala mbw amazzi gayitirira so n'olwekyo obaoliawo yensonga yamusenzesenza okugenda maaso n'okuba nti agenda kimutuusaako bingi no byayogeddwa bangi abagenze maaso n'okuba nti boogera bino nabiri naye nga te Badback yavuddeyo naye n'avaayo n'ayogera ku nsonga zino nga nabe bobimanyi ebyo navudde n'agamba nti wali musajja atenda era ng'omusajja yenna bobeera star funa ebikemo bingi especially ebyabakyala ava yagamba nti Flavia yasympathizinga ne Flavia Tumusiime okuba nti obaoliawo omusajja agenze maaso n'okuba nti akimukola naye ng'ate yavudde n'amusaba nti talina kuba nti apapa agende kubanga system nga bwena otambula nti omusajja ono ku bulungi bwaliko bangi abamulaba era nga ne waka gwalina muyitirivu ddala avudde n'agamba nti Flavia nkimanyi bulungi nti kiruma nnyo omusajja ogenda maaso n'okuba nti agabako ebintu bino naye ng'ate omusajja oyo yayitiridde nti muyitirivu ddala obaoliawo abasajja abakyala balina okuba nti nabo basharingako gwe kyosharinga saagala ogenda maaso n'okuba nti onyiiga era nga kyemanyi nti Flavia tojja sobola ku maaso n'ogenda ote Kabura kubanga nti waka gwalina muyitirivu era nga waka we omwetaagira ddala olina okuba nti obeerawo n'oguma mpolampola mu sorting out issues mpolampola instead of okuyomba awo bwe twogerera Flavia Tumusiime obaoliawo babadde bagamba nti atandise okuba nti anoonya mpapula za divorce ng'anoonya lawyer asobole okuba nti amuyambako okudivorcinga n'omusajja naye nga sofa bagambye nti obaoliawo ebyo bibaawo mu bulamu buli musajja alina abikola mpolampola bamwegayiridde
asobola okuba nti asonyiwa omwami ono. N'omwami yavudde neetonda n'agamba nti nsonyiwa tongendako kubanga gwe gwendina gwe maama bulamu yadde nga byonna byabaddewo nkusaba onsonyiwe. Soso Flavia tumusima nkyagenda maaso n'okuba nti yetegereza ensonga nga bwe ziri mpolampola newankubadde nga Badduck avudde n'agamba nti ebyo byonna byali mu kwepika bya bwereere tasobola kugenda kubanga omwana ono yamumamirira nasobola okuba nti ategeera ebintu nga birina okutambula. Avudde n'agamba nti ono omwami amumamirira bulungi so n'olwekyo tasobola kuba nti amulekawo n'okumusuulawo olw'okuba yayenze mpolampola. Flavia Sofa yavudde nayogera ku bintu nga birina okubeera nga tujja bikutuusaako mpolampola ya breaking the silence yabaddewo nga boogera bino nabiri tujja kuba ntumukutuusaako. Sofa naye omwebulireko kugambye naye nga senga Badduck yagambye nti kono wakabula gwalina Flavia tasobola kuba nti anova mpolampola nga bwekiri okubeera mwera okutambula naffe abampita ntamiji musolo kibwa ya Maksudi Junior kankomewo nayeera.